Twaga kiswayo jogambo oti mulungi atulaba tuyingide day 2 of vetting tuli kusebe ekikulu kya NUP alonko olwaleero eriso edere tuyitunize ekibuga Kampala naddala mu central wano ne divisions z'enjawulo ababaka b'enjawulo batuuse embiranye ebadde y'amaanyi nnyo wakati wa Shami Malende ne Zahara Lulika wani agenda ofuna kaadi ya Woman MP Kampala olwaleero ngenda kubanjogerako ne Shami Malende honorable council ensonga yazikwase ne honorable bali kunyuma olunaku olwaleero Amina sebo febwe tutyo tuyina okuweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa obwakabaka bwaffe ekitiibwa ate n'abantu betukiikiridde okubaweesa ekitiibwa naye nga ndowooza mu kamoli oba onnengera sebo tubayo nga tugoberera kubanga omukulembeze omuteeketeeka obulungi aba agoberera ensonga zonna n'olwekyo tubeerayo nga tulaba era nga tusaabusabi Katonda omulimu ogwo gugende eddala mu maaso. Honorable olunaku olwaleero mu nnaku ze za bulijjo olwakedde ng'olunaku olulala olunaku olwaleero lwakedde mu ngeri ate yanjawulo olw'ensonga nti lunaku lwa vetting wano ku kitebe kyaffe ekya Makerere Kavule era nga twabukeereza nkokola netutuuka wano ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga tuli beeteefuteefu okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebyo bina bitubuuziddwa. Ekirungi nti obumanyirivu tubulina obukugu tubulina ate ffe baweereza b'ekibuga Kampala ffe abalina kaadi ya National Unity Platform era tuli bakakafu nnyo ku lw'amaanyi g'abantu already agoogera ku lw'amaanyi g'Abannayuganda Bannakampala n'obumanyirivu bwe tulina buli kimu kigenda kutambula bulungi era tetugenda kuswaza kibiina kyaffe ng'era bwe tubadde emabega. Olunaku olwaleero lwa vetting lutegeeza ki eri ggwe nga ggwe akimye kaadi olina abagyetaaga nabo webali awo kwegamba lutegeeza ki? Olunaku lwa vetting lutegeeza nti Shami Malende si mutiitiizi kuba ku byenkoledde Bannayuganda ne Bannakampala nga sisosoddeemu na benkiikirira nandibadde nga mbaseetaaga na kutuula wano naye olw'okuba nti siri mutiitiizi ate nga ndi mu mbeera ebeera nti esobola okuweereza abantu nsazeewo ne ngamba nnina okubeera nga wendi so siri mutiitiizi taata. naye nga tumaliriza honorable Bannakampala balekera bakaki nga tumaliriza Bannakampala mbagamba Shami Malende mbeera muwanguzi ate siva ku mulamwa ate ndina okusigala nga mpa ekitiibwa omukulembeze wange n'ekibiina kyaffe so basuubire buwanguzi. Munda awo ebibuuzo tewali kweraliikirako? Tewali kweraliikira munnamateeka asukka mu myaka 10 kibuuzo kyosobola omubuuza ekisobola omulema ate nali ku NUP ngo people power nga NUP tennatandika kati bye bambuuza ate nze omu ku abo abataba mu nteekateeka ebiteekayo so n'olwekyo tewali kibuuzo kisobola kubeera kizibu gye ndi. Bannakibuga essuubi balina mu ggwe era gye mpitidde ne baŋŋamba Malende. Era Bannakibuga beebale nnyo kwogera kubanga wano ku NUP tuli ku kye bayita people power so amaanyi gammwe googedde ate gongera okwogera ekyo Bannakampala kye musalawo ekibiina kya NUP kye kigenda okugenderako naye nga mwebale nnyo obwagazi n'obuwagizi tubaagala nnyo ate tutugenda kuva ku mulamwa. Obubaka ki eri EMC gy'olaga essaawa zino? Wangi? Obubaka buweereza abali munda awo? Aba EMC mbagamba kimu nti ekisingako obukulu kutambulira ku mulamwa gw'abantu butalya mu lukwe bantu abantu omuntu gwe balonze era oyo ne EMC gwe beebeera nga eteekako nayo omukisa gwayo so n'olwekyo ekikulu kiri nti amaanyi gali mu bantu so EMC ekyo kyesaba ekyo Bannakampala kye bagiwadde. Tujja kufuna mu maaso awo ng'omaliriza ensonga zo tukyali Shami Malende Woman MP yenteekateeka otwogerera ali mu kwambuka kulabika nti agenda wali wennyini abasooka wagenda okuba nga basunsula awo waali ndabyeko ababaka abalala baagala kaadi emu okuli Zahara Lulika kuli n'abalala abagala kaadi emu omu ku bo ye yavaayo n'agamba nze ebinavaayo sinabitegeera bulungi kanjira nzire ebbali so olwokaano luno Shami Malende yalusigaddemu ne Zahara Lulika n'abalala so ensonga bwetyo bweri tumala batukuweereza kati wenjogerera Najibu yambuka waggulu katono wano Shami Malende atikubanga amaze okuwewandiisa wali then agenda munda wali bagenda okubanga bavetingira ensonga zonna so Bannakibuga Bannakampala olunaku mulindo olwo lwaleero okukakasa nti bwe muyinamu essuubi ebibuuzo anaabitta nga bwe mubisuubira olunaku olwaleero y'ensonga mulindwa gye tubadde tulindirira ku mulundi guno so
katulinde ekinaaba kivudde mu ndeeyo ne bwe bigenda okuba nga bitambula mu mbeera yonna naye amaanyi gonna ogalaba nga ttiimu olaba nga amaanyi okuva wabweru n'okuyingira munda abantu bongedde okwagala Shamimu Malende mu mbeera yonna era bwe twogerera essaawa zino agenda kuba ng'ayingira munda so twekuumireko ku celebrity track ensonga zonna kati oba bayingira awo ke kakasenge ke twagambye oyingira munda awo ne bakuveetinga ne bakubuuza ebibuuzo mu ngeri y'enjawulo gw'olina okakasa omutwe gwo n'abalonzi bagenda okulonda biki byogenda okuba nga obakiikirira ne biki ebibuuzo ku byogenda okuba nga bikuuzibwa nga bikwatagana ddala ku ground gy'obadde wano bakimye 40% ku ground badde bagala 60%. Kyensuubira nti bamu ku bazze wano 60% bagirina kati olwaleero tukimye 40% wano ku kitebe naddala mu vetting mu mbeera eno yonna wetwogerera Shamimu Malende yasoose okufulumayo kino kitegeeza ki yasoose okufulumayo Shamimu yasoose okufulumayo olunaku olwaleero mbasooseyo bagala kaadi y'omukyala mbaka mu paliamenti mu Kampala district Shamimu Malende yasoose okufulumayo era we bagenze nga bwolaba abawagizi be Malende ku ntikko teri kulanga kulala mama Kampala yeggwe omu bwati yaddala Checho mama okay bone chiwede bone okay bana nyabo asochi kubanga tukola kale soja kwagala baloya Najib kuolie wewao ndoza tuli ready kale honorable kulikayo mundeeyo nvuddeyo ssebo nvuddeyo nnyo ssebo kibadde kirungi twebaza Mukama Katonda ombaka wammwe omukyalo owa Kampala Shamimu Malende ndi wano bategeeza mu butongole ti vetting yeewedde era tugibuuse buva kibadde kitya munda ebibuuzo omukuddamu ebibuuzo oli omu atidde okunyira buli ayingira agamba bwengenda wazibwawo anti Shamimu Malende gwe balonda bannakampala munnamateeka abeera mu kkooti n'awoza emisango eminene ate egyamanya ate n'agiwangula kakati kibuuzo kikyosobola okubuuza Shamimu Malende nga tasobola kukiddamu so ebibuuzo tetubitidde era tubizzeemu bulungi era tukakasa nti tuli bawanguzi oluvannyuma lw'okuveetingibwa bannakampala bannakibuga basuubire ki kuba kati olugendo lutandiseeko bannakibuga basuubire nti omubaka waabwe Shamimu Malende akomawo era muwanguzi bannonda nga bamanyi nti ndi muwanguzi mu 2021 era balina essuubi nti Shamimu yasaanidde Malende era yenze mwennyini asaanidde era buli kimu kiyiseemu bulungi ate embeera muwanguzi bannakampala tubeera bawanguzi buli ava yagamba ndi muwanguzi what if gwenga gwe wemaze okwetiikinga Max ozeewadde ne bitavaayo nga bw'obirabye ggwe what next anti ekibiina kyaffe kitambulira ku bwerufu era ekyo kye tukitusuubiramu era ekibiina kyaffe kiwuliriza amaloboozi ga bannayuganda ne bannakampala kakati ekibuzo kyandibadde nti ekibiina bwe kimala okuwuliriza amaloboozi ga bannakampala nga bagamba twagala Shamimu Malende ne kikola ekirala ensi eba egenda kuzzaako ki wano kimye 40% ku ground 60% ku ground kiri kitya ground yo sijja kweyogerera kubanga ground already eyogera ground yo yeyogerera nti Shamimu Malende ye waffe atubeereddewo olugendo 2026 lutandiseeko genda maaso kiki kyokomyewo nakyo ku ludde okusinziira ku bibaddewo emabega misaya kakati biki ebikyaganye yoga nti nkomyewo nsooka emalirize okusookera ddala ina okununula Uganda omulimu gwange nga munnamateeka mu revolution eno gw'okununula abasibe nga gugolaba nti ndowooza n'okuwamba kweyongedde bweyongezi kakati omujaasi
munnamateeka ayambako mu revolution etutwala mu ntebe ennene ate abatasobola kuwummula kati aba alina kugenda bugenzi mu maaso ne twongerako bwongezi n'abalala so ekyo kyekimu ku byo bingi ebinyigiriza bannakampala naddala bannakibuga ng'ogyeko nti wewaawo kuwambibwa kugenda mu maaso waliwo omuntu ali ku ground ali mu kibuga wansi eyo downtown mu muyiribi asuubire ki mu kisanja kino ekyogenda okubatamu eno gye bagenda okuzaayo tubasaba okulonda abantu ab'ensa nga Shamimu Malende abantu ab'ensa nga President Kyagulanyi Ssentamu kubanga buli we mutulonda ne bannaffe nga bansa kituyamba okukola ekituufu naye Shamimu Malende bw'akola ekituufu ate munno omulala wali ye n'agaba ekikyamu oba n'akola ekikyamu olwo ate Shamimu oba omuyiyeeyo so twagala mubeere nga bwe mutusindika mu bukulembeze ne be mutuweerako bannaffe mubeekakasa nti bebo bansaba kigambo kyabwe tebabalyamu binyeebwa ate ekiro emisana nga boogera kirala so ndowooza mu Kampala ne mu bukulembeze bwa Uganda kye kisinga obukulu omukulembeze atagenda kukulyamu lukwe Shamimu Malende agezeseddwako era ali tested and tried ku nsonga z'okuba nti mwesimbu era ku nsonga z'okuba nti talya nguzi ekyo kitegeerekese kakati batuwe bannaffe abafaana naffe tusobole okuweereza obulungi abantu baffe obaka eri vetting committee gy'oveeyo baka ki bwoyinza obbawa bw'obadde nabo mundaawo mbajjukiza bujjukizi nti bannakampala balinze kulaba nga eddoboozi lya liviirayo ne mu kaadi kubanga bo bagamba nti Shamimu Malende weewo wennyini ekyokubiri tulina obubaka obwa protest vote nti obukulembeze bwe balonda kati bulina okubanga buli mukulembeze alondeddwa alina contribution gyagenda okuyambako mu kutuukiriza protest vote maaso so ekyokuba nti abantu tugenda kunoonya akalulu tukalonde tukakuume tukabanje ate tukalwanira ensonga nkulu nnyo ekyokusatu kyekyokuba nti bannakampala tebaagala muntu alinnye eno n'eri nze nsuubira nti nga vetting committee kimanyi bulungi nnyo ey'ekibiina kyaffe era bannakampala beetaaga ne babeera nga babakwasa omuntu oyo gwe bakakasa nti talinyeeko eno n'eri naye ng'asigadde ali ku mulamu omukulu ate nga w'ekitiibwa pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ng'ate akolera ne bannakampala oba ne bannayuganda okutwaliza ewamu weewaawo tulenza honorable olw'ensonga ezo okulambika bulungi jangu Saidi BBS mukazi wemu
Tulina gazi wa bugazi talina semberayo. Gazi wa mu bugazi. Bana ate kati ffe atusalako owoza wano ffe atusalako. Awo watu malabera awo muzuminge aba bali tetuvaawo wano baba abaguze tuli seti mwaba tulimba ndi musanyufu ku makya ga leero nti ekitundu ekyokubiri ku ebyo ebikolebwa ebiyisibwamu okufuna agenda okukwatira National Unity Platform bendera nkimaliriza. Neebaza Katonda ku ekyo. Mu vetting tuvuddeyo era mu embeera ebibaddeyo bibadde birungi nga bwe nabagambye bye bagenda okutubuuza bye tukola. Bw'oba ogenda kukiikirira ekitundu oba okimanyi, bw'oba ogenda okukiikirira omulimu gw'ogenda okukola era ogumanyi, obuzibu obubirimu era oba obumanyi. So n'olw'ensonga eyo njagala bakakasa bannakampala abatulaba olwaliro ne bannayuganda nti ekigenda mu maaso mu vetting batubuuza ebyo nnyini bye tugenda okukola, batubuuza ekintu ky'ogenda okukiikirira oba okimanyi. So n'olw'ensonga eyo mbakakasa nti ebibuuzo ebyo bye bambuuzizza. Kampala ejjudde ebizibu bingi naye ebizibu byayo olwokubanga nze sipiika wa Kampala mbimanyi. Nyinza okuba mbadde nkiikirira ekitundu kitono naye nga bannyongerako obuvunaanyizibwa okubeera sipiika wa Kampala. So mu mbeera eyo bannakampala basuubire ebirungi eby'enjawulo. Basuubire okulaba nga bajeti ye Kampala eyongezebwako kubanga bajeti ekolebwa mu Parliament. Bye tukola ku Council Parliament eddamu n'ebituulamu. Basuubire okulaba nga tuyina abasuubuzi nga beeyagalira mu ggwanga Uganda. Naye abakyala basuubire okulaba ng'amateeka amalungi gayisibwa nga ate gali ne ku sayidi y'abakyala, ng'abakyala tebalekeddwa bbali. N'abo bonna abatono abanyigirizibwa mutwalidde abavubuka n'abantu bonna aba special interest groups. So Kampala ensuubiremu ebintu bingi eby'enjawulo naye mu kyonna ekisinga obukulu ensuubiremu okubeera eddoboozi lyabwe, ate eddoboozi ery'omwanguka, ate eddoboozi eriteetiiririra ng'era bwe mbadde mu kanso bwe ngenda okusigala nga mu Parliament ate nnyongeddeko n'obuvunaanyizibwa ng'eddoboozi lyange lyogerera ddala waggulu okwogera ku ezo ensonga zonna eziruma abo abanyigirizibwa mu ggwanga Uganda. Bannakampala bansuubiremu nga bampadde tiketi okunoonya akalulu ka pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'akabonero ka umbrella konna we nakasanga. Bannakampala bansuubiremu ekyo kubanga ndi muntu akola n'abantu atakkiriza mu kibiina kyange n'ebyo biba bikivuddemu. Embiranye okusinga eri wakati wo ne Honorable Shamim Malende singa toweebwa kkaadi ne bagiwayo. Tuli basatu abeesimbyewo ku kifo ekyo ate process gye nazzeemu oba akanyomero kano nkeesiga era nkimanyi nti ekivaamu kyonna kyekigenda kubanga kyekisinga obulungi era nga kyekigwanidde bannakampala. Temwerabira nti NUP maanyi g'abantu. Muluzungu, briefly in English, how was the vetting process? What you expected and what you kibadde kityajo akakiiko no sikangu bannange ebuuzo bibadde bikambwe nabena mbiyise kyemmanyi
naye era sinza makinga so kansubire nti mbiyise bulungi nnyo. Batugambye wano finga bakakiiko tetulina kugenda ne twogera ku bibuuzo biki batubuuziza, otherwise naali badde mbibabuulira bye bambuuziza. Naye bambuuziza ebibuuzo ebyenjawulo ebikwatagana n'obumanyirivu bwange ate akakiiko kabadde obuvunaanyizibwa bwa member of parliament mutegeera bulungi nnyo bye naalikoze n'ebirala bulungi nnyo ku nsonga ze nina okukolera Bannakampala. Parishes eziriwa biki nga bwe ngambe saagala genda mu details ez'ebibuuzo naye nsuubira nti mbiyise bulungi. Bannakampala Central baneesige ekisooka njagala kubeebaza already nze nkiraba buli wempita abaneesunze bampa obuwagizi naye era njagala kubasaba bagende mu maaso n'okunneesiga tusobola obakiikirira nga bwe mbagambye obuvunaanyizibwa bwa member of parliament buba bwa mirundi ena nga bwe mumanyi. Ekisooka mu luzungu babiyita appropriation oba okwasaganya ensonga za budget ne priorities ezo, ekirala representation oba okukiikirira abo abantu, ekirala oversight okussa eninga ku government yonna yina ebeerako okulaba ng'ekola ekituufu. Kaakati obuvunaanyizibwa obwo bonna bonna sobolera ddala obukola. Nayogedde oversight, representation, appropriation ne legislation kitegeeza okukola amateeka agagasa abantu. Kakati tuze tulaba tulina abantu bangi mu parliament eyo naye bo bekiikirira bagendayo ne boogera bye baagala okwogera so si bantu bye babatumye. Kati Bannakampala Central njagala bagamba nti bwe baba beesize David Lucy Lubongoya bajja kubeera sure nti balina omuntu ali reliable gwe basobola okwesiga, omuntu asobola obakiikirira, kababeere basuubuzi, abaana ba booda, abakola mu butale, abantu baffe abawangaalira mu zigeto bonna bonna bakimanye nti David Lucy eddoboozi erisoboka mu parliament naye okusingira ddala n'awalala wonna wonna. Pozi n'ensonga endala ze muntu nti yes mukimanyi bulungi nnyo nti ababaka ba parliament kati baba bafuula government kubanga government eyo ebeera ebiseera ebisinga nga teriyo tesobola kukolera abantu. Kaakati n'olwekyo kati nze muntu amanyi nti nsobola okusakira abantu baffe abamu abali mu bwetaavu ayambako okulaba ng'embeera yaabwe ekyuka bwevunaanyizibwa obwo. Okusingira ddala okukozesa parliament nga platform ya struggle nga bwe tuze tubagamba nti tulina platforms ez'enjawulo. Kaakati kimu mu eggwanga lyaffe bwanakyemalira n'ebirala birabira mu parliament eyo amateeka ge baleeta sente engeri gye bazeegabira n'owulira nti kati babawadde 10 enkya bawadde 2 n'ebirala bwe bityo byetaaga abakulembeze abasobola okubeerayo ne bagamba nti no tetwagala ebintu twagala kulaba ng'eggwanga lyaffe libeerwa bulungi so si kufugibwa bwe lityo. Kampala terimu olunaku olwaleero nedda ssebo ogamba otya raidi. So olunaku olwaleero nga bwe ngambye tukyagenda mu maaso ne vetting. This is day 2 tukiri ku kitebe ekikulu ekya NUP. Wano wendi ndine honorable agenda okukiikirira Lubaga South mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Ndi wa ssanyu kubanga mu industry mwe tuli tutandise okuvaamu ebibala nga omukulu ono. Kugamba otya baba? Ndi bulungi neeyagala bwentyo ondaba ndi positive competent nzize kukiikirira abantu berubaga mu vetting process y'olwaleero. Yes olunaku olwaleero ennaku endala za bulijjo ziba za njawulo. Olunaku olwaleero lwakedde nga nnaku endala lwayini? Olwaleero terwakedde nga nnaku ndala. Nakedde engugu nasuze engugu muka ndaba bakakiiko b'ebyokulonda bampita lwaki temundeka ngenda kujja bamuyisa okyali mu buliri? Ndi mu buliri saawaawo 9 10 balaba bampita bakakiiko neebase ndaba akakiiko bwe bankolera sayini natutuddamu ng'oziritse naye nzuno ntuuse kantukiriza ekirooto. Kozesa wameka? 9 9
abakakiiko nga ngugumuka naye kiramba bakumazeko emirembe bamazeko emirembe era ngenda bakuba mu mbuga okunsuza nga ntunula bannalubaga basuubire ki oluvannyuma lwa omubaka waabwe okufuna kaadi onoba ogifunye inshallah allah wanaba tusaasidde nga tufunye kaadi ya national unity platform kimanyi tujja kugifuna tujja bakolera nja bakolera ndi very ready okubanga nkolera abantu n'okubalwanirira n'okulwanirira enkyukakyuka y'eggwanga baffe nakye tusinga okwetaaga okukyusa obukulembeze bw'eggwanga buno obwagootaana okitegede so twetaagira ddala okulwanira wamu n'abantu era nga ndi ready okubanga nkolagana n'abantu b'omu constituency yange okubanga nga twejjako olukokobe lwa gavumenti eno etatwagala era etatwagaliza wabaawo okuweebwa n'otaweebwa what if rain tofunye kaadi eno what next okulwana okukyusa obukulembeze n'okukyusa embeera y'abantu tekyetaaga kubeera memba wa paalamenti okawuka era mbadde mbyogerako nga information njiyisaawo era nga nkola omulimu gwange nga ndi artist nga nwanirira abantu nga nembatuusaako n'obubaka obw'enjawulo obw'enkyukakyuka so ne bwe mba sifunye kaadi ya national unity platform nja kujja emabega wani yenna anaaba agifunye ate nsobola okuba nga muyambako okubanga ate ekifo kyaffe tukinunula ekya Lubaga South kuba kyo tukyetaaga mu paalamenti ng'ate akikiikiridde wa national unity platform era kino nkikubiriza n'ababaka bonna abali wano abatafune kaadi jangu buzima begewe eri oyo golowooza nti si abadde akusinga omwongere amaanyi tubeere ng'ate tulwanirira ekifo kyaffe eri industry nga tuvudde mu bya bino ebyaffe ebyanti ogenda okiikirira abantu industry bw'ovaayo nga rain nga gwe okuyimirira n'ogamba nti njagala nange ngendeko mu parliament industry ya bannabitone wakati ng'osuubira ofuna kaadi eno basuubire ki obulumi bungi nze bwe nnina mu industry yaffe eno okubanga bannayuganda bangi abalina ebitone naye nga tebabifunamu abantu abannayuganda basinga oba abavubuka bayimbi bazanyi bakatemba bawandiisi ba nnyimba ebitone byabwe tebabifunamu ate ng'ekyo kiva ku gavumenti okubanga tebayambye kati we tufuna omuntu nga Rain yeesoodeyo n'agamba kagende ku lukiiko lw'eggwanga olukulu abeere nga at least alwana okubanga naffe bannabitone tuganyulwa mu nsonga zaffe oba mu bitone byaffe kijja bakyamukisa era nsaba munteeke musaala zammwe nammwe bannamawulire mubeere nga mufuna kubanga mukoowa okubanga buli kaseera tugende tukoleyo akantu naye ng'okafunamu omwezi ogugwako ofunayo akakadde kamu kitundu kamu temufuna nnyo mu bintu byammwe so kuno katulwane buli omu akozesa amaanyi gayina sinze nze kavuddeyo waliyo ne bigayi bazambaali bonna ba artist bavuddeyo tukwatire wamu tabe nga ate tukyusa eggwanga kanfune honorable Mulyanyama saidi eno ono ye muntu waffe tuwangadde naye naddala mu bitundu by'emakindi eyo mukama wange nsansa okulaba alhamdulillah gabuuza kuba tulaba taate abalaba mwenna eggwanga lyonna mbalamusizaako ngawe mumanyi ngawe omanyi nakulira mu ghetto obulamu bwange bwa ghetto nayavulira ku Leerwe so kati okukiikirira abantu mbadde nkola emirimu egya local government kati njagala nkyuseemu ngende atemba kubanga kino okuyisa amateeka okuyisa budget si bye bikulu wabule okwagala abantu bo nina omukwana eri abantu mbadde ntwala emiruka 23 kakati emiruka 8 kibanga Trump omuwa Uganda oyinza ogamba nti yinza omulema okusinzira ku bugazi nga naye ng'abantu ate bandaba emiruka 8 enfuna ntono ne manye emiruka 20 mwegi nga ntwala constituencies 2 kati ate ompe constituency emu abantu bamakindi East bafunye omukulembeze ayagala abantu mbaddewo mu mbeera zonna abantu badduka mu covid nze nali mbembeera z'abantu bange abantu badduka mu nema nze nabeerawo so qualification ezireeta omuntu okubeera mu bantu nzirina so kati doza okuyayaana kwabwe nkwanukudde ate nange nenjagala kubanga abantu bamakindi East oluvannyuma lw'omubaka Nyeko okusuulawo ettawulo tagenda kwesimbawo babaddewo gaapu nene amazima gali nti amawulire badde sigawulira nti waliyo okulonda mu makindi East naye okuva lwe nalangiridde nti ngenda mu East amawulire gonna gafokasinze ku makindi East abasinga balowooza nti Honorable Mulyanyama yandibadde
ajja mu Makindye West abasinga ffe tuwangadde nnyo naawe naddala mu Makindye abadde mu Central tuwangadde naawe awali ekitebe ekikulu ekya KCCA tukulaba nnyo ne bagamba bakitoze wano mu Makindye West ate ne bagamba nti eri gy'olaga yadde oli yasuddewo ttawero waliwo abaali babiidinga dda nga baagala ekifo anti tewaliwo tteeka ati banaaba 5 oba 6 tewali tteeka omuwala yenna ng'akyali ku lujja bangi badeetinga naye kati Makindye East tewaliwo tteeka nti abaasaba tugenda mu vetting bacekinge ground n'obwongo kati siraba okweraliikirira kubanga nze mbadde muweereza wemba mbadde muweereza mubi gwe kwata kamera ateekera nkimanyi oyiteko mu Makindye East olaba abantu bateeka okutu ku ttaka abantu bagamba ki ani ayinza obbawonya owa NRM kubanga mulimu waliwo gwe tugenda okubbiisanya tikyanaku nnyo ate bo bannange balumba nze tebalumba ba NRM nalabye nga bakola n'olukuutu lw'abannamawulire ne bategeeza ensi nti naye gwe wali olabyeko ku lukiiko lwabwe lw'abannamawulire nga balumba NRM lwaki ate balumbye nze olukiiko lw'abamawulire balutuusiza wanuupu munnaabwe ne bayogera bingi naye ate nga owa NRM teri amwogerako nze nsuubira nti opponent asooka abawa NRM bamaze mu ground emyaka 2 naye nga teri alumba ku NRM nze sigenda kulumba bo era sirina budde bulumba wa opposition munnange naye nina budde bulumba wa NRM tuyingira mu vetting mundaawo buli omwaka bakayisa akasengaako buli omwa avayo agamba atenda kasengaako gwosuubirayo ekiyo mbadde mu interview nyingi nnyo nalikolako ngenze ku American interview nga sigwangako era nsuubira bagenda kwetolera ku kibiina kyaffe n'obwongo bwange ebiseera ebisinga obwongo bwange bunneerimu seba akawompo kano koolaba akanninga ng'eŋŋumi kalina obwongo so nkakasa nja kuyitayo katudde wa honorable nsanyusa okulaba taata obulamu buli butya soka owoze kubatulaba taata tuviki owoza kubatulaba honorable tuviki BBS sebo nsanyuse nnyo kubanga ndi wano ku BBS Telefina olwaleero naye abatulaba mbalamusizaako ate era mu kiseera kyekimu mbategeeze nti tuli wano ku vetting nze Kawalya Abubeka omubaka wa Lubaga North ate era ssentebe wa NUP wa Lubaga North ate era nga najjeeyo empapulo omulundi ogwokubiri okubanga nkwata ebendera ya NUP mu kalulu kano akabindabinda katugendamu ate era nebaze bana Lubaga North naddala aba National Unity Platform kuba nti era bandaddemu obwesigwa ne tujjayo empapula ne neesanga nga nzinzekka azijjeeyo era record Lubaga North yagiseetinze olw'obwesigwa bwe bannyinamu njagala okusigala nga mbakakasa nga mbagumya nti ngenda kusigala nga ntambulira ku values ezo era bagamba nti akola obulungi asiimibwa nakkiriza nti ddala abaana Lubaga North naddala abo ab'NUP bannyinamu obwesigwa bungi nnyo tukimanyi nti akalulu ke tugendamu twakatumye protest vote kalimu ebisoomooza bingi nnyo protest tugenda kulaga obutali bumativu olw'ebyo Mwami Museveni ne banne bye bakoze mu myaka 4 okulemererwa okutuzimbira amasomero enguudo zaffe ebbula ly'emirimu ekiwamba abantu n'ebirala byonna n'okubeera ku buyinza nga tebaagala kubuta kuba nga baatusuubiza nti ekizibu kya Africa be bakulembeza abajja ne beewagamya mu buyinza nga tebaagala kuvaako so tugenda kuyita mu kalulu kano katugamba protest katulage obutali bumativu eri gavumenti eno tiddala indeed mutukoze ebibi bingi era tubakooye twagala kulaba ku gavumenti era nga tugamba nti tugenda kukanoonya tugenda kukalonda tugenda kukakuuma tugenda kukabanja tutwale pulezidenti waffe Kyagulanyi entebe mu ntebe so nze bwe mba mpereddwa omukisa okukomandinga constituency eyaffe ngenda gikomandinga kuba tukimanyi bulungi nti buli mu magye buli battalion ebeerako ne kamanda waayo nze ndi ready okomandingira mu Lubaga North era ngenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti tutwala Uganda bannayuganda mu Uganda empya ate kati era nkowoola abantu baffe mu nkola eyaffe gye tuyita eyakkunga tubayita buli omu alina kyasobola okukola akikole bw'oba oli wa Butale bw'oba oli Mutembeeyi bw'oba oli wa bodaboda bw'oba oli awo nga tolina kyokola ddala ng'olaba Uganda erina okukyuka osobole okufuna kyokola tukukowoola oyingire mu lutalo luno abayivu abali eyo mwenna aba professionals guno gwe mulundi nammwe gwe tubatunulidde ne Lise George ery'okubalaba oba mwenyigidde mu nkyukakyuka y'eggwanga zino tubagamba bino tugenda kubikola tutwale Uganda bannayuganda mu Uganda empya ate kati kino kyekiseera era nze ndi ready okomandingira mu constituency yange eya Lubaga North kati
Njena katona kugenda muganda wange nsanyisa okulaba n'okuddamu badombuzeeko odarebulaye nga gyeri ensonga zekwasaayo mpolampola bitambula bitya odarebo tubirwanirira tugezeko okulaba nti nno tukuma omutindo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'obuvumu bwe tulina tulobe nti nno abato batuyigirako ebintu bingi wakati mu kutiisibwa osobola okusigala ng'oyimiridde ng'omuntu era oba oli awo n'obeerawo mu byobufuzi ebibyo ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda naye sebo mulimu ngukwebaza webale nnyo webalire ddala sebo obeerayo ng'obirengerera mba nkulaba naye nsinga kulabira nnyo mu ebintu byaffe byosala pressure naye n'ebyobufuzi ntera okusangayo mu mbeera emu oba endala olunaku lwa vetting lutegeeza ki gwe ng'omubaka wakati nga constituency gy'olimu nayo waliwo abagirinze nga baagala kaadi mu kaseera nga kano kitegeeza ki democracy ekitegeeza tewali mulundi gwe mbadde mbaka wa parliament nga nzize nzeka ogwasooka navuganya abantu 11 ogwokubiri baali 8 guno bayinza okuba abasatu kubanga presa bagenda bawulira mpulire beesalako mpola so ndowooza nti tolina kutya kuvuganyizibwa kubanga ye democracy ate naawe bakuba mu tooki ng'oliko abakutaddeko pressure kikuyamba okusobola okukolera abantu bo bulungi ensobi ozimanya zobadde tomanyi ate ne wooterezaawo n'ebirungi byo n'obitegeera nga muli awo wakati mu campaign so bannange bwe tuvuganya mbaagaliza mirembe oba oli awo nabo banjagaliza mirembe mu mbeera yonna oba oli awo mweyo enteekateeka watifu ku mulundi guno n'otafuna kaadi ne bajjuwa omuntu omulala naye agyetaaga ki ekiddako kijja kuba kizibu nze obutafuna kaadi kubanga kyendi ekibiina kyekiri teri mubaka abonyebonye kunsinga okuleka omugenzi Segirinya mu kisanja kino ate nga tubonaabona ku lw'amazima g'Abannayuganda n'obwenkanyi wakati mu kubonaabona tetuvangayo kwegana kibiina kyaffe nze gwolaba nkyali mu kooti nga banvunaana nti natta abantu 3 n'omusobyo naye omuntu yenna akemeketere meme asobola okukitta n'adduka emisinde neyeegaala n'agwa wansi wa dikiteeta namugamba musajja wansonyiwa wadde talina musango gwe yakola twabalaba wano abaana nga batadde ku nninga nga bataddemu eyembeera twalaba babaka bangi bakagabo bakyuse nga babatiisatiisizza abajime babatiisizza babawadde essene badduka ffe tusigale tukyayimiridde wakati mu bizibu ebingi bye tulina so nze ndowooza nti reliability eyo ne integrity discipline gye tukuumidde ekibiina ne service delivery ne patriotism okwagala ensi yaffe ndowooza nti ebyo mbiri era mbibadde era nze siinayo pulaani ndala yonna okuleka okufuna kaadi y'ekibiina kyange nkwagaliza olunaku olulungi tereevu tukyagenda mu maaso ku nsonga zezimu tukyali mu vetting olunaku olwokubiri tuluyingidde abaka naddala mu bitundu ebya Kampala abali munda wenjogerera abaka abakyala bagenda okikira Kampala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nze tovaako nate era negatiddwako nga mutegeeza tuli mu day 2 ya vetting wano kisebe ekikulu ekya NUP abaka ba parliament naddala mu kibuga Kampala mbaddeko n'abemakindye kati wendi nina abeerubaga abantu beerubaga balina essuubi mu bantu bano basindika mu parliament omukulu ono gwe mbadde mulengererange ne bagamba naye bw'ofuna kakisa ogerako n'omukulu oyo obeeko ebyomubuuza ensonga lwaki ndi wano taata ugamba otya nsanyisa okulaba obulamu buli butya bulungi ensonga mba nzirengereyo ng'ozikwasaganya tutambula tuli mu kuweereza kuba tulaba amanya amanya n'eddoboozi muga Adam Swift nga bulijjo mubaka addako 2026 2031 erubaga south tuli lunaku lwa vetting olunaku luno lutegeeza ki omubaka Honorable Adam Swift olunaku luno olw'ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omwenda 2025 lukulu nnyo mu kuliberatinga Lubaga South kubanga tuzze okutusoya ebibuuzo balabe baddala tusaanidde era nga nkakasa bannalubaga nti makisa 40 nga twalanga bwe gali myaka 5 lawyer mulamba omusawo experience ya street yonna njirina okumakinga sure nti maxi zino zikola ki nzitwala ko bagenda kubuuza bintu bya bulijjo byentambuliramu bannalubaga basuubire ki oluvannyuma lwa Adam okufuna kaadi ya NUP agenda obbakikirya mu parliament kiki babasuubira bannalubaga nga bwe nabagamba nti nze najja ne biiru yange gye nayita poverty bill omuli ennyingo 10 nze ekyenjawulo kyenyina ne bannabyabufuzi abalala nti nze ndi ku service delivery era mwenna mundabyeko sente zitalina magoba na musingo ebyobusawo buli kimu ekyo kyeŋŋenze kasitamala okufuga okulwanirira ebbaga eryo eririmu ennyingo 10 nja kuba ebyange mbimaze mu parliament
ennyingo 10 kasozi maliriza nja kuba mmaze okulibaletinga bannalubaga kubanga nkola ya Yesu bwe yajja eri ensi eno yajja kulyowa myoyo nti bwe yamala okulyowa omwoyo gw'omuntu abatakyayenda abatakyabba abatakyalimba abatakyakumpanya nange ekyo kyendiko nti poverty bill nga bwe mukiwulira omuntu wa wansi singa omala okukola enteekateeka emugobako obwavu buli kimu kiba kiwedde. Abalondola ebyobufuzi bya Uganda mu kulonda okwaggwa walimu nalimu wakwata mu kifo kya kumeka? Mu kulonda okwaggwa nakwata ekifo oba kyali kya 5 yes naye nga natandika okunoonya akalulu emyezi 4 gyokka ate mwalaba wave. Wali independent? Nali independent. Kati mulundi guno oyagala bakuwe kaadi? Mulundi guno njagala bampe kaadi. Balaba amaanyi go. Yes. Wow, toyaza. Amina. Nkwagaliza olunaku olungi. Amina sebo. Kutereevu. Amina. Ensonga bwe zitambudde tukyakuweereza nga tusinzira no kitebe kikulu ekya NUP Makerere Kavule tuva ku celebrity track bingi nnyo byekyakuweereza. Nate era negatiddwako nga mutegeeza tuli mu day 2 ya vetting wano kitebe kikulu ekya NUP abaka ba parliament ddala mu kibuga Kampala mbaddeko n'abe Makindye kati wendi nina abeerubaga abantu beerubaga balina essuubi mu bantu bano basindika mu parliament. Omukulu ono gwe mbadde mulengerera ne bagamba naye bw'ofuna kakisa ogerako n'omukulu oyo obeeko by'omubuuza ensonga lwaki ndi wano taata ugamba otya sansi okulaba obulamu buli butya bulungi ensonga mba nzirengera eyo ng'ozikwasaganya tutambula tuli mu kuweereza kuba tulaba amanya gaffe amanya n'eddoboozi muga Adam Swift nga bulijjo omubaka addako 2026 2031 erubaga south weewaawo tuli olunaku lwa vetting olunaku luno lutegeeza ki omubaka honorable Adam Swift? Olunaku luno olw'ennaku z'omwezi nga 16 ogw'omwenda 2025 lukulu nnyo mu kulibaletinga Lubaga South kubanga tuzze okutusoya ebibuuzo balabe baddala tusaanidde era nga nkakasa bannalubaga nti makisa 40 nga twalanga bwe gali myaka 5 lawyer mulamba omusawo experience ya street yonna njirina okumakinga sure nti makisi zino zikola ki nzitwala ko bagenda kubuuza bintu bya bulijjo byentambuliramu. Bannalubaga basuubire ki oluvannyuma lwa Adam okufuna kaadi ya NUP agenda obbakikirya mu parliament kiki babasuubira? Bannalubaga nga bwe nabagamba nti nze najja ne biiru yange gye nayita poverty bill omuli ennyingo 10 nze kyenjawulo kyenyina ne bannabyabufuzi abalala nti nze ndi ku service delivery era mwenna mundabyeko sente zitalina magoba na musingo ebyobusawo buli kimu ekyo kyengenze kasitamala okufuga kasitamala okulwanira ebbaga eryo eririmu ennyingo 10 nja kuba ebyange mbimaze mu parliament. Ennyingo 10 kasozi maliriza nja kuba mmaze okulibaletinga bannalubaga kubanga nkola ya Yesu bwe yajja eri ensi eno yajja kulyowa myoyo nti bwe yamala okulyowa omwoyo gw'omuntu abatakyayenda abatakyabba abatakyalimba abatakyakumpanya nange ekyo kyendiko nti poverty bill nga bwe mukiwulira omuntu wa wansi singa omala okukola enteekateeka emugobako obwavu buli kimu kiba kiwedde. Abalondola ebyobufuzi bya Uganda mu kulonda okwaggwa walimu nalimu wakwata mu kifo kya kumeka? Mu kulonda okwaggwa nakwata ekifo oba kyali kya 5 yes naye nga natandika okunoonya akalulu emyezi 4 gyokka ate mwalaba wave. Wali independent? Nali independent. Kati mulundi guno oyagala bakuwe kaadi? Mulundi guno njagala bampe kaadi. Balaba amaanyi go. Yes. Wow, toyaza. Amina. Nkwagaliza olunaku olungi. Amina sebo. Kutereevu. Amina. Ensonga bwe zitambudde tukyakuweereza nga tusinzira no kitebe kikulu ekya NUP Makerere Kavule tuva ku celebrity track bingi nnyo byekyakuweereza. Asimwe Nicholas banaye gwensoma ogenda wali Asimwe Kimera Charles Temogere Solomon Awali Abubeka Lubaga Division South Lubega Obedi Muga Adam Swift Mukasa Alozias Musinguzi Ronald Nasolo Junior Nyanzi David Frederick. Wobanga oli mu Lubaga nga towulidde erinnya lyo naawe osobola okujja.
Banage dadi wange kawalia Alubeka kawalia